Bannange wanene wanyini ku HK Media amanya n'eddoboozi nze Hadija Kigozi ndi ne Dr. bannange Doko sasa kula kale mkwano nange nsanyusa okusa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nange ng'olabika bulungi. Mashallah. Ng'olabika bulungi nnyo. Webale kusiima. Bannange omwana yeemola okufa obupya omwami ono nga yalonda nnyo. Really? Omwami nga yalonda nnyo. Alhamdulillah Allah bw'atyo waagera. Averi n'akwawe pup. Bannange ekisibo mmwe mukiyiseemu obulungi. Onyeemu. Ekisibo kisiiseemu bulungi Allah kituyisiza bulungi n'ebintu bangambye bibadde byekanamye ennyo mu butale eyo naye twebaza Allah nti atusobozesezza okusiiba ffenna abasiramu abasobodde okusiiba era tumusaba tutuuse ne ku kisibo ekijja inshallah. Bannange buli bw'oyita oyita n'omwami wo. Munnange ate mulekewa. Ndeka munnange. Nange Doctor bitambula bitya? Bitambula bulungi si bibi. Wetagamu ku HK Media mu full swing dog. Inshallah nja kujja. All right, so kati abakyala batannafumbirwa. Balina okufumbirwa. Mbasabira Allah bawe bambi bero bafumbire kugamba obufumbo kisoka ibada and kintu kirungi okuba ne munno nga ebikusumbuye obuulirako ye ebikusanyusiza so mbasabira Allah bawe abantu baabwe. Naye maama olinga ng'obadde tosiiba. Alright. Olinga ng'obadde tosiiba. Noonyirira fena tusiiwuuse. Nedda naawe tosiiwuuse. Naawe olimba onyiridde nnyo. Alhamdulillah. Atubuuzeeko. Ababuuzeeko. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Banaye webale tukuumira kulu ono. Webale kusiima. Bambi omukuumye bulungi. Ate nkyamukuumira ddala. Kulthum, ompita ddi okwesiba gomesi? Nga sister. November inshallah 25th. Inshallah nga 25. Nange inshallah. Ate tululindiridde ng'obadde tonnabatuwa mawulire ga ssanyu. Anti obadde togambuuzizza. So kati olwo tugenda kukumbira wa? For security purposes katujja tulinda mukko. Ninja babulirako maaso awo. Tukulaba ng'omukyala asomye, omukyala omukozi, omukyala eyeeyimirizaawo, omukyala ayambala obulungi. Kagambo kikoyina eri abawala abatono ddala. Abawala ennaku zino munaye beejajaamya, bambala bubi, basiiba mu mabaala. Kagambo kikoyina eri abaana? Abaana abawala mbaagala nnyo kubanga nange nava mu buwala n'enfuuka omukyala naye mbakubiriza okubeera nti babeera bakakamu ate kati babaddeko ne mu training y'ekisiibo muno kati bangi badde bambalako hijabu kati bagenda kuddayo mu buno babeere nga badda mbeeyisa bulungi nga babadde mu kisiibo babeere nga tebeejajaamya amabaala tebagenda babeereko awaka basome bakubambe ku bazadde abaana b'ennaku ze tebakyamana ku bazadde mirimu abeera ku simu ye na kunoonya zimuvi gye ziri naye mbakubiriza babeereko awaka batufumbireko ku mmere kugamba babeere bakakamu basomeko ku bitabo nga Bible nga Quran kugamba weebiti baleme kubeera nga butaayaya ku kyalo kwonna. Bannange Kulthum omusajja ono tomusuza ku maggwa. Omusajja aliwo? Bebi wo.
ku magwa gatya oli mulungi nnyo. I think mugumu era Allah we yamumpeera ndoza kimanyi nti naye mukyala wange Allah yamumpa. Banaye nze ndabanga omusajja amusuza ku magwo. I don't think. Kubanga really buno obulungi bw'oliko baby. Mbadde sikutuukangako leero nkutuuseeko nkwetegereza bulungi. Muna abantu bakiŋŋamba mbu hajja tetenga wobeera ku kamera mwana ali bulungi. Nendoza alhamdulillah. Nno ofaananyemuko nange kaneewa amayinja. Nnyo. Siibula bali ku HK Media ajja tuve wano. Mwena bali ku HK Media mbasiibula mbaga mwe bali kusiiba mbagaliza Idi ennungi n'obulamu obulungi. Hadija Kigozi. Hadija Kigozi eddalu likende alinamuko ku ddalu. Taddamu n'okugyamu hijabu asigale nga yambala hijabu yaffe eno tamansula. Ngenda kusabira. Alhamdulillah. Nenda kulako mu kapale nga kakutte. Obupale obukendeeze ogirembera ku buteeteeyo obwo buhijabu obwo mpola. Alright, banayi bakwano toyanza nnyo mwenna abatulaba baserebu bangi basaaliddeko ku muzikiti guno gwa Old Kampala ebintu bibadde byakaasa mmeme by the way nga tetunnaba kuvaawo nzijukidde enkuba etonnye akavuyo kabadde kangi muyingidde mutya mune ffe batugulidde wano mu ba VVIPs gye tupaakinze sibye bino ebyaffe ebyalejjalejja banagenda kubeera mbasiibula mwebale nnyo okubeera nga mutulaba mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okusubscribinga mpoza ate ngenda kubasiibula olunaku olwaleero nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله. أوليست التوراة بيد النصارى واليهود فما أغنت عنهم حين تركوها أرد شركة ويجري يرمي جارة بالكبيرة إنت يبقى إكثر شباجة بولينا ويش بنانجي القرآن القرآن ليس الطريق مسدودا وما يزال القرآن أول لا كنز في عجائبه وما القرآن الشارف لكم جبت يقول واجو اجتنزا وتجي إلى جنة نوكي تدبرا نوكي كميكريزا تستغرق يوم رمان وصولي وانا يجسم وانا الله يتقام والذين آمنوا به أعرفنا وذكرهم وعذروه ونصروه نبموا وبيامهم كما في النبي محمد إذا نبموا تاكريزا واتبعوا النور الذي أنزل معه إذا نبموا يانوا تابعوا ويجابوا كما لا تزال التوبة
kino kunafika kurabina kitanga oba kitanga ebimanya kukigambo ekyo kigambo kya Allah kyagamba wa aslahu abeerenya ne balongoosa wakafamu ne baddayo ne bakolagana ne beegasa maali muslimin wasawfa yu'ti llahu lmuslimina ajran azima kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubakkiriza embeera ey'amaanyi. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.